Ebbanga libadde lyetoolodde ng'abakulembeze n'abatuuze mu disitulikiti y'e Butambala bakukkulumira bekikwatako obutakola nguudo mu kitundu kino. Newankubadde ku musana enfuufu ebadde nga mpitirivu kyokka bwe gutuuka mu kaseera ak'enkuba wama weewuunya anti buli kimu kifuuka kizibu olw'entambula etawoomya nnakabululu. Abasuubuzi n'abalimi mu magombolola nga Kibibi, Ngando, Kalamba, Bulo ne Gombe Town Council bazze bawanjaga olw'embeera y'enguudo zaabwe okubeera embi nga n'ebyamaguzi okubituusa mu butale kubeera kubonaabona. Tekizifa, tezitambula, amafuta gagenda, wonyo 5,000 enkuba lwetonyoonya gumu kitundu kwebiri. Sinza kutambuza maali yange ng'ekkubo lifaanana bityo. Nandikozesezza emitwalo 10, nakozesa emitwalo nga 3 oba 3.5. Essaawa eno kikyali kizibu nnyo ambulensi okulabika nti nesobola okulona omulwadde. Naye tubadde n'omugga ogw'amaanyi ennyo wano ng'abantu basobola guyitamu ogwa Ssegabi ate ng'abantu b'ekitundu ekyo ekyabudde balimentanga wuzi. Ekisinga okubaluma kwe kuba nti buli lwe babadde beekubira enduulu nga babategeeza nga bwe wataliiwo ssente kukola nguudo. Tukuba enduulu naye buli woyogerako bannanga amakubo ssente zinaba kujja. Twebuuza ssente zisasula omusolo ziragawa. Twewuunya ssente zirabika nga ekisanja kiggwako kubanga gakolako twamu ng'ekisanja kigenda kuggwako. Ebyuma byaffe emabegaawo tetwalina mipiira naye twakwasaganya ne tusobola okufuna emipiira ne tufuna n'ababisavisinga okuva mu Ministry ya Works. Kati oyinza okugamba nti okwemulugunya kuno kwandifuuka olufumo oluvannyuma lwa disitulikiti okusitukiramu okutandika okuddaabiriza ezimu ku nguudo mu kitundu kino. Zino ze zimu ku nguudo disitulikiti y'e Butambala zegenda okukolako. Bw'ozitunuulira essaawa eno olaba enkonkogoma eziwedde emirimu. Abamu bagamba ebinnya bifaanako nga bino babiguddemu bangi bamenyesa amagulu. Naye nga tugenda zikola nga tukozesa nga tuzikola ne first class mara eziweza kilomita 7.6. Omulimu guno gutongozeddwa olwaleero omubaka wa pulezidenti e Butambala Haji Ahmed Katerega Musaazi. Kugombola tetulina ssente ze batwange gombola tuwe ssente ntono kubanga tubadde tufuna eza road fund obukadde 10. Mara muno gwe batuyiira mukama wange teyandibadde nga bayiwa mu nguudo endala n'amala omwezi mulamba bantu balina bye bagenda okujjayo utipa ne bugwa bantu ne babonaabona babiviirako ddala byetamisa embeera y'enkola z'enguudo era nsaba kibeere mu bwangu. Olwo abatuuze abatandise dda okulemesa bakontrakita okuyisa tulakita mu bibanja byabwe naye bano balabuddwa. Kati nga gavumenti tetubeera na nsimbi zisasula batuuze tubasasulira ettaka tukola ki naye tuyita mu kutegeeragana ne tukkaanya basiime enguudo zino zigenda okukolebwa naye bafeeyo okulaba nga bye tubagambye wano oba ebiri mu ndagaano bikoleddwa singa bakontrakita tebabituukiriza batuloopere mangu. Omulimu gukwasiddwa bakontrakita ba kampuni 3 okuli Raguma, Carrington wamu ne Optech. Sadati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.